Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu Abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya banoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo. Program kaga budde we buti tuba tuyingiddewo ne programu Abanoonya. Ziba ssaawa 5 mbeera Mary Nambwaya. Nange Patrick Kibirango naye tunagenda mu Banoonya. Kasooka ate twebaza abantu baffe ab'ematuga bannange. Abantu b'ematuga muyina vibe. Kireka vibe yonna yenna etandikira matuga n'esaasaana Uganda yonna. Abantu b'ematuga mwatulaze omukwano mungi nnyo naye ate twagala okutegeeza ng'omulabi waffe nti ate olunaku olwokutaano okuva nga 27 mpaka 29 omwoleso ogwa bride and groom. Omuntu yenna ali eyo ng'alina ekirowoozo ky'okufumbirwa, oyagala bakuwase, oyagala bakwanjule, jangu olabe enteekateeka ennungi ofune ba service provider abalungi. Olina essuubi ly'okufuna omwagalwa. Jangu ofuna omwagalwa ng'ate tonnamanya kikyogenda kukola bassenga gye bali ebisanyusa. Jangu olabe essuuti enyuma ng'eno gye nnyambadde ogifuna otya. Nambwayo efaanana otya changing dress. Nenga program Abanoonya kasooke tubalage ku Banoonya baffe ab'olwaleero. Myaka 28. Obwomu bumazemu ebbanga ki? Obwomu bumazemu ebbanga ddene kumpi myaka nga 27 oba 28. Kati olina emeka gwe? Kikyasinga okwetaaga mu musajja? Mukwano. Omusajja atunuulidde nnyo omukwano. Ina omulagalaavu. Sibyamwagalako bwagazi. Patrick, osobola okunoonya omukyala n'omufuna naye nga toyagala kuzaala. Ebintu bya laavu byo bizibu, buli muntu alina kyayagala. Waliwo agamba nti nze njagala omukyala wakulyako buli bulamu naye. Yeah. Oli n'agamba nti nze njagala omukyala afukumulira abaana azaaliremu n'abalongo. Kati nno tetuli wala, omwami wuuno azze ayagala mukyala naye ng'ebyokuzaala biteeke ebbali gw'alina n'abaana ye eyitsa essimu togikubako. Yakolamu muvubuka ayimiridde anyirira ate yaŋŋambire n'akalala mbuti bw'anoonya nze kennyini. Yeah. amannya gaffe Amanya bampita Mwanje Patrick. Asemberedde oba nga nviiridde Nakasero. Nakasero wenkolera naye nze ndi wa Kayunga. ogambye osinzidde Nakasero. Nviiridde Nakasero naye nga mbeera Kayunga. Nakasero okolerawo biki? Nakasero awo waliwo akalimu kenkwasaganyizaawo. Ate Kayunga? Kayunga gye mbeera ate gye nviira gye banzaala. Okuzaala. Mwami Patrick olina emyaka emeka? Emyaka 28. Osazeewo ove ku luggya? Osazeewo nve ku luggya olunaku lwaleero. Kikeka kimbeera ebadde etya? Embeera tempisiza bulungi olw'obwomu bwe ndimu. Yeetaaga kuneeyo omubeezi gwe nasobola obeera naye. This is true love. Obwomu bumazemu ebbanga ki? Obwomu bumazemu ebbanga ddene kumpi myaka nga 27 oba 28. Kati olina emeka gwe? Obulamu bwange bwonna bumazeemu kwasi wasangako. Towasangako. Ate okuzaala wazaalako? Okuzaala nazaalako n'omwana omu.
Yes. Omwana oyagala muzzaako muganda we oba ebyokuzaala era si bibyo? Ebyokuzaala si byendiko, oba sigenda muzzaako. Njagala gwe n'abeera naye nga tetuzaala. Naye pozi nga munyiinya atuuse eyo n'agamba kati njagalayo okuzaala. Nja kuba nedde. Gwe lwaki toyagala kuzaala? Buvunaanyizibwa bw'otya? Sitya buvunaanyizibwa naye nze nkyagalawo entyo. Yes. Kati omwana wa Bendi gw'ogenda ofuna funye omwana wa Bendi myaka 25 oba oyagala batali myaka eyo? Saagala myaka 25 ate kuva ku myaka 4 okudda wansi saagala. Kuva ku myaka 4 okudda waggulu paka ku myaka nga 60 wenkoma. Kigendererwa ki ekirimu ekyo? Nze gwe njagala olw'ensonga omuntu ng'oyo aba akuzeeko mu myaka aba n'ebirowoozo bya njawulomu okusingako bano abato. Ate ekyokubiri njagala anampa eddembe tetunaaba nga tuwuliziganya mangu. Ate noonya ku mukyala ng'alinamuko ku ttooke. Ka nange semiridde bubi ku ky'ettooke naye mba ngeri nti n'aka bizinesi kange kuba njagala nyongerawo okwo. Oba onoonya sugar mami? Ate kati awo sugar mami simanyi myaka mwatandikira. Naye nga netandikidde mu egyo emyaka 4 okudda waggulu. Abantu ogenda batiisa abaana bawala bali bakwepikira bali myaka 35. Si nsonga babeereyo naye kyekyo kiyinze nakyo. Ensonga z'omusaayi zo ozifuddeko? Ndi mulamu era naye waba ayagadde tuddemu twekebere. Nsooka ne mukebeza ku dokita wange naye nantwala ku dokita we twekebeza. Kati omuntu onoonya wakuwasa wakwagalako wakukola otya? Noonya wakuwasa era tujja beera wamu. Naye nga ebyokuzaala temuli? Ebyokuzaala nga temuli. Byo temuli. Naye lwaki otya abaana? Ova olaba ng'omu gw'olina obuvunaanyizibwa bw'osobola? Omwoyo gwe nsobola. Kale n'abalala mbasobola. Naye ate nze mukyange njagala omu oyo yekka gwe nnina. Kati ate omukyala ye waba alinayo abaana be? Naye oba nga naye alinayo omwana ng'omu babiri tusobola obeerawo naye ate abeera nga abaana tolina kuleeta beera yakuba nga basosolagana. Oba mbadde ne mama waabwe ate owanga zze basosolagana eyo basireeta. Abakyala abo waliwo ajja okusogojja osanga ng'alina omwana eyenkana emyaka gyo. Si nsonga ate abeera nga tagenda kundaga mbeera mbi oyo omwana mukitegeera tuba tusobola okukwatagana. Wazimba oba omukyala oyagala kutwala mu muzimu? Okuzimba mu kyalo nazimba naye omanyi nti mu kyalo oteekayo akayumbako naye eno mu kibuga mpangisa. Mu kibuga okola biki? Wayogedde kalimu naye tewakalamu. Akalimu ke nkola mu kibuga muno ndi musuubuzi wa byennyanja oba kangiyite ennyonyi mu mazzi eyo. Kano nalabye omubiri gulabika. Kati mba nsuubula byennyanja nebaamu okukwatagana kati ng'abasirikale abo ku mazzi okwo. Ebyennyanja tebikyalabika bulungi ate nga omanyi nti oba oteeseemu tobala kufuna kwokka malamu ko ne kaloosi ako. Kati mba njawutagaba nga ankwatamu okwo. Ensonga z'omukwano z'ozimanyi? Abakyala abo boyagala baagala nnyo omukwano, oyagala omuntu anaamubikka omukwano. Ku kyamapenzi tayogera. Amapenzi ngamanyi galina era omukwano ajja gufuna mu bungi. Kati abeera nga tanyooma bw'ali naye olaba nnyo okunyooma ekitegeera. Kati gwe weetunuulira omukazi agenda kukunyooma olowooza biri gwe okunyooma ti kano kakyali kaana kato ekitegeera naye nga ate nja kwasi munyooma nti lwakuba mukulu toba nyoomya kitajja kunswaza ekitegeera. Niwaba mukulu nze nja kuba ntambula naye nja kuba mpita buli wamu waba ayagadde oba mukwano nesitta ku ekyo kunkuseka nti ate afunye mukulu biki biki tebasa myaka basa muntu ekitegeera. Mukyala waba yazimba
babakyala balinaako gye baba bazimba onaogende ewuwe n'obeera naye oze nga mwenyini yazimba nga ye nga musajja muganda wange obulamu obwagala obulamu bwange nkyabwagala obulamu obwegoladde kyali omwo asemba kayingirawo nti ate ono ojja kuŋŋamba nti ndi mwannyoko ebisaanyizo ki ebirala byotunuulidde mu mukazi ono ng'omwenge ebisaanyizo ng'omukyala byalina nga ye basaagala mukyala munywi enamba emu namba bbiri kyo ekyamawanga nja kikwatako kigamba nti oba nsosola naye ekyamawanga kyo abakyala nga bagisu sibeetaaga omuganda owagobi muganda saagala wagambye eggwala nange ndi muganda naye omuganda simwagala agamigadde amawanga gajje ate wabayo ekizungu ekikwepikidde omuzungu naye gye asomako se mpaka nakomaawo nyafaawo so nsobola ekikwasaganya naye ate sibeetaaga nnyo abazungu abo kuba mbakoleramu abaana bakoleramuko naye sibeetaaga baabeegomba mubiri ogukola oti ogendako mu jiimu oba wayagala kukola bino abakyala bonona bye bakola eno nakyo yange bagendako ku kyuma eno nakyo yange banzaala nagwo naye gulinga gweyongerako era sirina abakyala bo balina ekintu kye baagala ku bantu nga mmwe ensonga eyo ey'omu kisenge ekyo kyetaaga nti ate ku baatulenamu kyetaaga kusindika tewetaaga bya mukama n'ayamba ekyokola okuba mbatule yange ng'eri wamu kubanga saagala kugisazaatoza buli kika kya motoka oyagala kusaza mulundi gumu nga gwebale nnyo ate era kyetaaga omukyalo asetolinze obulungi naye ate wale namufuna nasigala ng'akyawankawanga era kijja kukwatagana naye nasinga boola nsamba eno nsamba kwawe nsamba kuuma nsambawo lwakiwuka mwami alina kubanga alina emyaka emeka na bisanyizo ki alina okuva ku myaka 4 yakoma ku myaka 6 egyo nagyona egiri wakati awo gigi batula ekola namu nnyo Okyali mulabi mulungi owa Bukedde TV eno program abanoonya ebeerawo buli lwa 6 ssaawa 5 ng'agataliiko nfufu gawedde wabula sibeera nzeka nze Mary Nambwayo ne munnange Patrick Kibira katugende mukuumulamuko wabula tukyalina ebirungi bingi tugenda kuleetera ebyana biwala ebijjujulu gwali yenna onoonya kino kirala koze program z'abano naye olwaleero kozeemu eno omusajja abadde asaze wakunywege buli muntu yalikozeeko n'ennambwayo n'akakasa n'owulira essanyu gye liva naye ekyange sijja kikuwa tusigale ku mulamwa mumu abalabi baffe twagala obategeeza nti anoonya waffe owokubiri mukyala muki mulungi muboobevu naye ayina ensonga eyo tayogera naye mu mbeera yimwali agamba nti buli azze oba oyogera naye ate asinga kwagala boogera kakitegeeza mu kwogera okwo olina okuba nga sayinzi nazo wazikola ki nga wasoma sign language so omusajja ali eyo wekakasa sign language oyagala ettaka eritaliiko nkaya najjukira omuntu ngoyo liba ttaka eritaliiko nkaya tekuli yadde va kuffe be banywegera ne mu kamera
Amanya agange nze Nakamate Bishra nga tuviiridde gayaza bulamu ng'ekituleese kubanoonya nze okwogerera muganda wange ono tayogera tuzze nga tunoonya omusajja amannya ge ye Nankya Fatuma alina emyaka 25 mukyala muyiribi kuba amanyi osiba enviiri amanye ebisinga asobola okukola ng'omukyala wa like oba house girl oba biki naye ebyo sofa tetubyetaaga ssaawa zino lwa nsonga nti twagala abeere mu bufumbo kati bw'obanga omwami amututte asobola omuterawo bizinesi y'enviiri amanyi bulungi osiba enviiri tegeezezza nti ye yazze ng'anoonya omwami nga mweru anyway newaataba nga mweru nnyo naye ng'ali light skin si muddugavu musajja nga muwanvu nga mutonotono Ziki kyategekedde omusajja ensonga za laavu zazi azirina akutegedde bwababeera naye mbeera ziziruzikka mu kwagala abantu ekyamazima mukyala alina laavu kuba nze mukulu wange naye era nga ye y'omu kubandera naye nga nze ku bato bange abalala nkirabye nnyo mukyala mwagazi bw'ayagala ayagalira ddala asobola okukola ekintu kyonna like okulaga okwagala gy'ali oyo omuntu gw'aba ayagadde ne we kaba kasente ng'akalinamu akakozesa asobole okulaba nga like asanyusa omuntu oyo gw'ayagala abaana bwe abaagala ayagalayo okuzaala bayagala bameka ayagala basatu ensonga z'omukwano mwe ababeera naye nezimuyigiriza omukwano tegukoba kusikula baana waliwo eddala sofa badde buko sisuubira nti yali agubaddemukko kuba nkuze mulaba siddangakaawo ne mulaba nti oba yali abaddemukko n'omuntu tera mulaba nga laavu ye ngitera girabira ku bato bange engeri gy'abaagalamu ya alina emyaka esaawa zino alina emyaka 25 omusajja ye mwagala wa myaka kimwenguza ekyo 35 awo ku 3 abavubuka bamumenye ku mutima tomanya munaye era ng'omuntu nga totambula naye mu kkubo ayinza okuba nga alina ekyo kyo kusiimuula amanyi kusiimuula okwoza buli kimu kunyiga mmere kulonda muceere fumba ebyennyanja enkoko byonna bimanyi obifo kalya nnyama kasaalya enkoko manye enkoko yesinga ku nnyama kikyasinga okwetaaga musajja mukwano omusajja atunuulidde nnyo ina omulagalaavu si byamwagalako bwagazi kati abantu nabo batera okwagala abasajja nga tebawo oba nga hwejo ti omusajja ye ayagala tayagala tayogera ayagala ayogera lwaki ayagala awo nti asanga wanaaba amuyita anaaba awulira ekitusookera ddala tujja atandikira ku musaayi wetunaava ku musaayi awo tulyoke tulabe ebiddako
ng'omusaayi gwe gusooka. Gumala bumuwe. Alina okujja mu kibe mu butongole. Nati awo nga tutandika okubyogerako ebiddako. Bw'amala musaayi awo ng'ajja nga tuteesa tubyogerako biki butya tukola. Ebyo ebintu bakola bikole. Alina okuba nga angiramu ku kasente. Alinamu ku ttooke. Mugamba ayagala nnyo ebyata ayogera. Ati olwo ayogera banaakwatagana batya mubadde mukwatagana mutya? Ye mukyala mukambwemuko. Mukambwemu. Naye ate omusaayi takiraga okuggyako ng'omunyiizizza. Ebitera omunyiiza kwe kumukyokooza. Akusanze ku kkubo omukyokoozezza talina kyakkoze. Omanyi omuntu aba amanya nti tayogera mubeerako n'ebintu engeri gye bamukyokoozaamu oba oli n'atandika omukoonerera talina kyamugamba bimukwasa nnyo obusungu era asobola n'olulaana. Namba y'essimu eri 0700 20 661. yali bese Talina. kati yani agikwata. Maama yabajja ogikwata. Nambwayo. Kaposi kyakano kayina engeri gye kakulazeemu. Ne hip evuddeyo. Ne hip zivuddeyo. Omukyala yenayina ali ayo nze nyinza mugamba nti buli w'obeera beera nga weeteekako omuwendo labika bulungi. Yes, look good. Neyakusula wagambe what's this? Kasulawo gw'olumba ani. Naye nga womba abalabi baffe abanoonya twagala okubeebaza okuba nga musalawo puroguramu abanoonya. Mbadde Patrick Kibirango, Jibke Fashion Kamkamu Plaza, babadde ku ndabika yange ate nga tuli wamu ne bannaffe aba Georgina Gardens. Ekifo ekisinga okuba ekiweweevu. Ekifo ekisingamu kakea, otuuka n'emmere yawo ya njawulo, buli kimu kya njawulo. Nange mbadde Mary Nambwayo, musigale nga mulaba Bukedde TV program zibeerako, obuzannyo bubeerako. Ebinyuma byonna wano. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu puroguramu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV, TV y'omuntu wa bulijjo.